Okay. And of course, celebrity track, of course, kwali obulungi nnyo. Alan Cruz, Mr. Handsome, gemanya. Obulamu kansubire bulungi nnyo, gwali eyo. Omwezi gwe tulimu, mwezi gwa Mukwano. And of course, I'm alongside the beautiful lady herself, Rema Namakula. And I believe many ladies, naddala okutwaliza awamu abakyala, kino nnyongero kikkatiriza abakyala, mwagala nnyo Rema Namakula. And of course, this month, ennaku z'omwezi nga 14, tugenda beerawo wali ku Hotel Africana. She'll be looking nice. Of course, tumumanyi mu kyokwambala. Kabaka. Ebifaananyi mwe abatasobola okubeerawo munaabiraba nammwe ab'oku mitimbagano ebintu byonna munaabiraba naye nga tetunnatuuka ku lunaku olwo nnyongera okwebaza bannaffe abatukyaza wano olunaku olwaleero aba Emerald Studios abatukkiriza ne tuba nga tetukolirako wano olunaku olwaleero. Alan Cruz twabagamba ku celebrity track mujja kuba mufuna buli celebrity. This time round Rema Namakula is tracked and she will be ajja kuba tuyisaamu mpolampola mu lunaku nga bwe lugenda okubeera naye emboozi olwaleero gye njagala okukwatiza bye bibuuzo abakyala bye mwambuuzizza nga mu abakyala. But first of all, Rema Namakula, this is my second interview ndowooza nga musanga, but this time round last time twayogera ku Jessa, this time round tugenda kwogera ku lunaku olwo lw'ekumi olw'abaagalana. Rema Namakula. Je baliko sebo. Bannange muli mutya mugamba mutya. Ono Rema Namakula nga bulijjo. Sebo nya. Abakyala balina ebibuuzo. Abakyala balina ebibuuzo. Ebibuuzo lwali gye tugenda okusinga okunyumyako. Y'abakyala bibuuzo bye bampadde nange nzije mbikubuuze. Rema Namakula. Munjogerayo oli mukyala ayogera empola. Kyeki ku kyeki kisobola okusitula eddoboozi lyo. Rema n'ava mu ddoboozi ye n'eddoboozi ne liwangu. Mune ndi byonna. It all depends on the situation. Okitegeera oyinza okusanga ndi calm and the next day more lively. So it all depends on the situation and maybe where or with who. Okitegeera manyi buli omu ayinayo character bwe buki, but it depends on where and with who. Ewakanga wakazuuka Rema. Kale eby'omu kisenge tujja bireka. But give us your schedule. Rema azuukuse ku makya omusana gwase mu ddinisa. Kiki osooka okukola? Give us your schedule. Newoofulumire. Okay, week ng'etandika. That is Monday to Friday. Keera sawa 11 ez'okumakya. Ne parking ebyokulya bya ama ebyagenda by'okusomero. Bimala biparkinga. I refreshen up. We must know your program ya kukeera kwolwo. Nembe nenchiringa mukaawo until like at around 8. Nchitegeera, but 5 kasampakingira ebyokulya bye ngasoka nchiringamu. Weekdays ezo ziba nga teziriko any, you know. But if it's a busy weekday, we malo parking nange ngantandika okukola ki okutegeka manya when you know kudda ngiba bya kukeera. On weekends, as usual from like Friday mba n'emikolo kati awo making sure until by the time I leave home everything is like set for home because no mwana aba gyali ewaka ku weekend. No mwami abeerawo, so I make sure they're in good condition before I leave. Okitegeera. Sometime bwe mbanga mpulira kinsuseeko nnyo mbadde bize nnyo nsobola okukwata omwami ne ntambula naye oba neka amakange ne kabeeramu mu mmotoka era oluusi bansanga ku mikolo n'omwana. People are like, hey, atambula n'omwana, but it's because the whole week esobola okuba ebadde entutte nnyo, very occupied. Ninga why can't amdeko n'omwana wange nga missing. You know how we get back late? Yebasi. Wamusibuddeko 12. Okitegeera. Yeah, ebintu ng'ebyo. And on weekdays, what I didn't tell you, after getting Amma ready, by around 8, I make sure husband's breakfast is ready. Nange ndio kankola ebyakozesa sirya breakfast ya nema, but I have to make sure husband's breakfast is ready. Tinemba nvaawo, it's ready. No abagenda kunsoka vaawo, it's ready. Yeah. Oli muntu wakera ku social media, like before you get out of your bed, you get your phone, no sokera ku social media? Not really. It all depends. Sometimes, like maybe if it's a weekend and it's a Sunday and I see na mikolo,
I can go to Instagram. Njagala nnyo kuyitamu babiyita batya wabawo buba post naye ng'abantu bakola different things bibanga byaku si nti bantu nga postinze ebifaananyi naye ebintu ebyo olaba abantu bafumba ebintu ebyenjawulo. Those were videos bali in a factory, how they make sweets, how they make cookies, how they make obuntu obwo, they are making cakes, baz icing, abakola ki njanga nnyo beera ku bintu ebyo benendawo video clips ebyo on a Sunday, on a lazy day. Sometime I do it. How often do you get time and talk to your daughter? Like Rema, Amal, batuddawo bokka. Rema anyumya ne Amal, like Amal naye nakunyumiza ku bizibu bye. Munyumya olunaku muyinza okwekanga nga muhavinze bu talks along the way. Tosamuga nti Amal sit, I talk to you, tasobola bitulawo. Okitegeera ekinene ayinza obaku, she gets bored. You know how kids are. You can start like, oh, how was your day at school? Mama, I want ice cream. Like, okay. What did Miss Victoria say? Mama, will I go for swimming? Like, nga temukwa mubuuza kino aliko kiri, but abaana we batyo w'omukwatiriza wonna okitegeera w'omubuuliza who is your best friend now, because they change best friends. Kids are like that. Bob lambo bagondera. I know no each other, the other is not my friend. So oba you know kumanya gwaludde naye n'omumanya. Normally what I do is abaludde ne mukwano gwe, I go to school ne mulaba, you know, I get to know the best friend. Ebintu ng'ebyo naye mpola mu moments azanya wano n'omubuuzayo akantu oba omunaazayo n'omubuuzayo ekirala, but tosobola mbu kutuula mbu there's a moment you sit down. Right now akyali faala nnyo tasobola kutuula nti munyumye. Since olina oluyimba baluyita kirikiri yeewuwo newaffe kinaffe aba mu kirikiri yeewaffe. Nyumiza Baby kirikiri ya kitya? Kirikiri ya Rema bw'ofuna omuntu akwagala bannange. Rema ebintu by'okwagala nze wannali mmanyi ebintu byakusaga. Rema omuntu osobola ofuna omuntu akwagalira ebyaddala n'onyumirwa. Ebintu ne byekiriyaringa bwekiriyarinziwa ebityo ne bifuuka kiriya. Abantu bakola ng'oli happy nga bw'oli happy mu nnaku zino. Are you for real? You're so open. Bannaye Rema bakuza ku mukwano. Monteke. No, when you're loved right, things just put themselves into place like that. Yeah. This has been your 2019 has been your best year. Mulamu obwo sofe ekintu ekyesanyu kiwakasinga ofuna. Ng'ogyeko kalugamba nti career yo olunaku lwakuba hit byonna bibaawo, but mu bulamu bw'omuntu I believe nti bw'ofuna omuntu ng'akwagala ng'ate naawe omwagala eriyo essanyu eriba complete mutima. So 2019 you allow? Of course, yeah. Yeah. Okay. 2019. We met some time now before 2019. Okay. Kati mubale guno gokka. Nange kambeeko kennesigaliza. Okay. Yeah. Rema, aho njagala okugamba. Wenjagala okubuuliza. Muzannyo ki gwe muddako awo omanyi bw'ontu mba mulaavu. Muzanyazanyaawo ne mwenyonyogera ne mwesunaasuna ne mukola mutya. Rema, muzannyo ki gwe muddaawo ne director? Ne muzannyamu ne director ogugamba nti guno bwengumugamba Kano bwenkamukola agamba Rema naawe ndeka. Bungi. Sawa kuddawo bukumenyera. Bungi. Ate mbambu kugamba mba nesigalizaayo kaki. Abakyala getting a creative out there. Ate nze nkubuli ekyenkolera Ssebunya naawe. Just Sebunya, but we play around. He's my friend. That's the most important bit. He's my friend. So muntu nga chaliwo at any moment before even you know it. Ne munsonga eziri serious. Mweka nga muzanyidemu oba musagidemu. Yeah. People always, the ladies, bakwagala nnyo olw'eddoboozi eddungi n'enneeyisa gye weeyisaamu n'ekifaananyi ky'engeri wakibrandinga mu bantu. Rema, amaanyi go gakuumya otya for all this long okubanga right now bafanibo bakyakwagala be bamu ate baba keeping on nga beeyongerako and love esigala growing, you know. Naffe abakola interviews onoonya Rema n'ogamba bannange naye ng'ate abantu bamukusaba. So Rema okipinza otya amaanyi ago? Naffe abakola interview ne tubeera nga tugamba naye singa lumu nfuna Rema oyo ne tunyumyamu ne yuzuba eddakiika 5. Ojubisizaamuko nga nze sibabonyaabonya bannange ayagala interview nga mmuwa bannaye sibonyaabonya muntu baba balimba bano. They just want to make me look bad, you know. Naye nga
okusooka neebaza Katonda because nze I believe omukwano abantu gwe baba bakuyinako gwe omukwano Katonda gwe bakuyinako nti omukwano gwa Katonda okulabira mu bantu era neebaza Katonda era ebbanga lino lyonna abantu lyebanjagalidde era nga nkimanyi bakyanjagala. I attribute it to God because nkimanyi gwe gw'omukwano ogwo mu bantu. That's God loving you directly what okitegeera and abantu bano I believe nkola ebibanyumira unknowingly, by the way, unknowingly. You live your life, you hustle your career here and there, and abantu nebekanga nga bakwagaliddeyo, you know, and I'm so grateful by people out there. Mwe bali kwagala Namakula wammwe, mwe bali nnyo mubeererawo baneze munjagadde sitoma. Thank you. Nina ebibuuzo bisatu tumaliriza interview eno. Ekimu ku bibuuzo ebyo ebisatu. Abantu boogera nnyo. People talk. And tosobola bagana kwogera. First give us abantu abasinga ennaku zino kayeba media beba banoonya Rema bwoba onoonya Rema toyinza kwewala linnya Evelyn Namulondo mu story mu kunoonya Rema Kyeki kisinga obbagata ne Evelyn Namulondo. Why do you guys love yourselves so much and connection eyo yatandikira mu ssomero mwe you know Namulondo ntudde nako I think tugenda 8 years or so with her. She's just real with me. Yantegeera, you know, and then nemutegeera. Ekitasangika ku bawala b'e Kampala, baagala alina, baagala nnyo kwemulisa. But Namulondo is there mu bulungi ne mu bubi. Okitegeera, she just rides with me mu bulungi ne mu bubi. And she's not there to like be judgmental. And you know, she's open. She tells you nagamba mama no kino kino tikyagize bulungi, but still she's not a judgmental person nti ali awo okuletera okufeelinga nti oh okitegeera. Yeah, emikwano tegisangika and she's been there nga nkyali fala, you know, and then she has stayed around. Omulala talina no kyamaanyi kyanjagalako nti kiri awo nange simanyi oba lwaki weekali. Nakolako interview nako ne kaŋŋamba Rema is my best oma ne Rema mwenyini lwaki weekali bawala bameka abeegomba okuba ku lusegere lwawo. But mami, she's been there balabala bannema okitegeera tuweeremagana because wemanya ebintu by'abawala tebisoboka naye she has been a good friend, very loyal. Mukinnya tugwayo kiyingirayo fenna okitegeera. Yeah, and I'm grateful. Omanyi abantu ebweru bamwogerera ebigambo bingi nnyo. Asula wa Rema, asula ensawo ya Rema. And me too, she's my friend. And one day she told me, she was like, Alan, I don't care. Ani atali yagadde situla. Don't care. Oba asitudde ensawo ya Rema, I don't care. Ffe tumanyi gye tuvudde n'omwana oyo. Aina eddaluuli eringi nnyo ivosa omusangana nabazina basama nagweli kine jetiri Jackchan Swazniga. She's so stubborn. Sometimes I can't stand her. I never ringi, but I like her that way. I'm not here to judge people. Okitegeera. I like her that way and I don't care what people say about her. Okitegeera. Buli muntu alina ebirungi bye n'ebibi, but I don't care. She has been there for me. She's a good person. I really don't care what people think of her. Okitegeera. How can, if she was a wrong person, there's no way you can stay with someone for 8 years. For what? Okitegeera. And I'm a prayerful person. Whenever something is not right, I can just know. Kitegeera nti ono tetujja kukwatagana. That intuition, Katonda akuwa ekyo ekintu ng'okifuna ono nedda. I get a wrong feeling around someone for all the 8 years and she's a bad friend. But I don't care, you guys, even if you say what. She's my friend. 14th this year, this month, Feb. Gwe tulina concert olunaku olwo lugenda kuba lunaku lw'abaagalana kikyoyinza obbagamba and bajje batya wateedde ka dressing code ke tulina okugiramu oba buli omu ajje mu ngeri gy'aba asobodde. Abaagalana, first of all njagala obbagamba nti okwagala bannammwe temukikola ku Valentine's lwokka. Musigale nga mubaagala eno yonna omwaka ngutandika nga gugwa mubaagale si ku Valentine's lwokka. But this time, this Valentine's is a special one
Rema yazze ayagala kubayimbira obuyimba obw'omukwano obuyimba obubazaamu amaanyi obuyimba obubagumya noganeekane yagalira omuntu wange okitegeera mujje ku Hotel Africana nja kuba mbalinze mtwalo 10 ne table 3M tugenda kunyumirwa kubanga ebirungo ntaddemu bingi bannange ate neetegese era nga bw'otulabye wano bwedda twehasinga tetuli mu muzannyo ekintu tukikwasiza maanyi mujje munyumirwe mwagalwa awo nze nkimanyi mubadde bulijjo mubaagala mubalaga omukwano yadde si Valentines naye leero kijubiseemu kyongeremu koki akajanja omulete ku Africana omutuze ku tebo okitegeera bw'oba yagala njogera erinnya lye mwogereko pandikira akabaluwa mukabakalete backstage muyimbeko ate ki ekigaana tumusuusuute munaawulire nti yoyoyoyo ogwogwe mukwano bintu byakusuusuuta kubibiita bannange bantu batufaako wano buli lunaku nga tomuwulidde nti munange nkwagala nga tategedde how much they mean to you okitegeera bannammwe mubaagale temubalinda musimanya kimwagale kati ate kati tekina kuluma muntu yenna mukyekolere nga mmwe lwaki wabaayo nti muwala ogwo mwagala olumya yagala omuntu okululwo si kulumya mulala mwagale bibyo aye tokoppa bya mulala okitegeera gwe yagala ebibyo by'owulya nti munno omwagala si kulumya anybody but for you okitegeera yeah Rema akasembayo eri abakyala akasemba nkute abakyala bannange naje muli mwebale kubeerayo mwebale kunjagala abakyala bannange bakyala bakwagala osootite wantu bona Rema lokane mwebale ffe tuli banno Rema okitegeera mwebale kubeera team Rema bannaye mbaagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kubeerayo mweyongere okubeera abakyala abakozi mweyagale love yourself prioritize yourself mubeere hard working mwekkiririzeemu abakyala okitegeera guno mulembe gw'abakyala girl power. Okay, that has been Rema for today, and Dutch Canton is out what I believe you've been inspired or along the movie owulira gwe binzo okubanga bitwala relationship yo maso nebirala byabayogedde binzo kunyumiranga gwo omuntu kyabayogedde nga tekikusanyusizo inzo okuba gwakifunye mu ngeri endala nenga waliwo atakifunye mu ngeri entuufu. Alan Cruz gemanya ku Facebook, Instagram official Alan Cruz. For now, thank you guys for loving Celebrity Track and subscribing. Mwebale nnyo. Mwelaba. Celebrity Track. Subscribe.